Mbaniriza oluwaliro nembebaza okubeera nga munneegasseko gyesinzira okubeera ng'olaba Lugonvizisho mwebale nnyo mwebalire ddala bali mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo n'abali wabweru wa Uganda. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu lunaku lwakuna nabadde mbasuubiza nti estate empya eya Mpigi tugenda giggula olunaku lwankya naye gamba nti tugiguddewo olwaliro kubanga kibadde kya bulyazaamaanyi. Ogamba nti tugulewo estate nga plot ziweddemu nenga omugezi kagigulewo wakiri ne bannamukisabala kubanga badde baga nti mwami Lugonvu katulinde okugulewo ngenza okulaba nga batalinda kugulawo ate be bangi konza omugezi katugigulewo olwokuna kasita byonna biwedde era nga njagala okubanga nkutegeeza nti estate empya eya Mpigi Lungala emaze okugulwawo. Nga tunagenda ku Mpigi Lungala Luweero oba mbyogereko oba mbireke nja kusaasira bonna ababadde beesunga Luweero. Lwaki njogedde bwe ntyo? Nja kubasaasira bonna ababadde beesunga Luweero naye kikyatutwalira ebbanga okuggulawo estate ya Luweero. Byonna bye twabadde tutandiseeko, ssente ezabadde ziteereddwamu, obudde bwe twataddemu, okwagala kwe twataddemu kukyafudde. Era bangi ababadde bangamba nti mwami Lugonvu kampeereze ssente z'eruweero estate y'eruweero egenda okujja nga nze ne mbagamba temuweereza ssente. Ntya nnyo okukwata ssente y'omuntu nga sinnamanya kye ŋŋenda muwa. Era bonna ababadde bangamba nti nze kakati kandeetenga bukyali ne mbagamba nedda mulindeko. Kubanga nsoose ne neebuuza nti byempiseemu olwaleero muba kubanga mulimu ssente y'omwana nandimugambye ntya, nandimunnyonnyodde ntya nti kaakati munnange ate kaakati wano ne wali. Tusooke tumanye nti ekyo oba oliawo Mukama ayinza okuba nga yageze, kiyinza okuba nga ekitono kigenze naye ng'atutaasizza obukadde ebikumi n'ebikumi ezibadde ziyinza okutokomoka mu kaseera ke kamu. Bwe tunaabanga tuzudde ewalamu ewatali nkaayana, ewatali majambiya, ewatali mayinja, ewatali miggo, ewatali kwasa mmotoka ndabirwamu, tunaafunaawo. Tewali kya bulalu ng'okutuuza abaana bange ewantu ewali enkaayana. Tewali kya bulalu ng'okutuuza abaana bange ewantu ewali nti nze ntunda tojja tunda, nze ntunda tojja kutunda. Era mbagambye ekintu kimu, ssente ezibaddeyo bwe munaayagala okuzimpa munaazimpa kubanga kiraze nti sibeetegefu mu kaseera ako. Naye ensonga z'ettaka litubadde twagala tusooke tuzireke. Sigula ttaka nga sinnalyekenneenya, sisasula ttaka nga sinnalitunuulira n'okulissaako eriisa ejjogi okukakasa nti ewantu we tugula ddala weewo. Nedda. Njagala nnyo tugenda okufuna ewantu nga tumaze okukakasa nti tewali ndooliito, naye tugenza okuyita oluuyi lw'eno mujje mutunnyonnyole bano mubamanyiiko ne zaaka. Naye byonna mu byonna kimpadde ekyokuyiga. Tukyali bavubuka bato, tukyali bawala, tukyali balenzi bato, tukyali n'amaanyi agakola. Ebintu by'ensikirano bigenda kuttiŋŋanya. Bw'obange wammwe gye wazaalibwa muli kuyiika kazibeere 100 toyinaako wadde yiika. Ekyo bw'okitegeera ogenda kukola ebibyo. I'm contented nti akatono ako ke nnina, akayumba kange ka bisenge 2 n'akadiiro kange ke kange, tekaliiko nkaayana akakatono ako. Era siina ndowooza egamba nti ndituuka ekiseera ngambe nti kaakati kitange namusanje Stephen wano we yaleka tugabanye. Ettaka ly'ekika liba lyakuwummulirako, gy'obadde ofunye ebizibu ddako ewaka owummule. Naye bw'onaatuuka nti taata afudde kati tugabane, kati nze nfune omugabo gwange, kati nze ndiirawa mu mpeeko yiika zange, nze njagala kutunda, mugenda kwemalawo. Ntuusa akaseera ate nga nze yandibadde omukambwe, nze ndi mu kukkakkanya ab'ekika nti bannange temweyuza, bino byanfuna.
temwetema mutujoze ekimala egundi mwatundayo neri mwatwalayo ne wano byanfuna bw'obanga okyali mulamu kitaawo nga yafudde eggulo kitaawo nga yafa mwezi guwedde kitaawo nga yafa mwaka guwedde ng'ekikupa pisa okutegeka olumba oteekemu ne ssente oyagala kuwulira ddaame bwe lisoma oyagala gamba nti tugabanye tutya oli musiru tuve ku bintu by'ekika tuve ku bintu by'abagenzi ekibuuzo ekiriwo nti byoyagala okusikira ye yabisikira kwani lwaki tetukola ebyaffe kubanga ebintu bino bizibu nnyo ebyenfuna byafuuka ekizibu ngenza okuva eruweero nga njiza ebintu bingi nga ndi mu nnaku etagambika sente zirugenze entono obudde bwe tutaddemu nenenga nti obulamu weebuli ekituufu tukoze Rosi famire yange naye ndi musanyufu nti Rosi gye nkoze tekuliko sente ya mwana kubanga bonna nabayimiriza nenga mulindeko temumpa sente paka nga kigguse nze nandibadde njayana nti kati muleete nzize era mbadde ne batabani bange nga nsiriikiridde nti nenga Mukama mulungi sente ezigenze tekuliiko y'abawala bange n'abatabani bange nenkuba akabonero nandibanyonnyodde ntya ye bameka abandikkiriza kweno ensi ejjudde abafere kweno ensi ejjudde obuteesigwa era nandikimize endowooza bumizi nenoonya wala wenzija oba nenoonya kataka kentunda ate mbaddize sente naye luweero tusooke tumuleke bwe wanaabaayo ekirungi nga kizze naabagamba naye kati nkyamuyinako n'obusungu gwe ate bw'obeera gwe obutali 10 obutali 2 obutali 3 obutali 4 nezigenda naye nga bwe nabagamba nti nsaba nnyo Mukama anteeke ku ddaala eribbibwa okusinga okunteeka ku ddaala eribba nsaba nnyo Mukama anteeke ku ddaala erisuula okusinga okunteeka ku ddaala erironda kubanga tewali asuula kyatalina nsaba nnyo Mukama anteeke ku ddaala eriferwa okusinga okunteeka ku ddaala erifera omuntu gwe bafeze asigala afuna naye afeze ne bwolifera sente meka bagenda okulaba nga tolina kyozizaawo well luweero tebatufeze naye bakyalina enkayana nnyingi mu famire zaabwe ero size yabuusa amaaso oba oliawo abataka zibalowooza nti zaggwa kooti zasalawo mpapula biki naye olwakiri kye nagambye bazadde baffe okufa buli omu n'asigala ngaga nti awo wenjagala nange kwendya tukola ebyaffe naye all in all kansubire nti muli bulungi kansubire nti obulamu bulungi luweero it's a by the way oyo agenze tusooke tumuziike mu kasero nebye tutaddemu obudde essanyu omukwano sente biki mafuta tusooke tubiziika ate obulamu butambule teweekubagizanga nnyo kireke kigende oyanirize ekijja tugenze okuta luweero nga nabasuubiza nabadde nga aliko Katonda wange kubanga in fact Mukama alina ekintu kyatwogereramu nali mbagambye nti mbasiibudde omwana wange yali ani nga mbasiibudde muwala wange nankabira amaziga yali ani kankeberewa yali nabakoza Patricia n'omulala ani omulala aliwo omulala ani nakawukisi nabukenya onaaba maama wange Christine nangamba mwami Lugonvo ndese mabega kati bwe nawulira omulanga gw'abantu abangamba ondese mabega baali bangi nali nkifutinze nga tuddukisidde luweero direct
nga ng'akantaase kubeera Luweero tugendeko Luweero. Kati bwe ndaba abaana bannyinaze ne baganda bange abasigala bagamba mwami Lugonvu kaakati, mwami Lugonvu nedda, mwami Lugonvu kaakati fe nga ne nkwata ssente ne tuzaawuzaamu emirundi ebiri bekkapa ezimu ne tugula n'estate empya Egguddwawo olwaleero endala ne tuziteeka Luweero. Ez'Luweero tugitwale ng'ensigo gye tusize ku Lwazi gye tutasuubira kumeruka. Naye ate obulamu bulina okusigala nga butambula. N'olwekyo olwaleero ate ndi musanyufu. Omuwendo gw'abaana bange balinga 10 n'omusobyo Christine Nakayondo 2 Nakawuki 3 Magembe mwannyinaze 4 Ssenyomo 5 Kimbo wa 6 Nabakooza 7 Lufunya 8 Kakeeto John 9 Naboya 11 ndi musanyufu nti ate bo bagenda kufuuka balala ba priority abasooka tugambe kubanga bo bambi already sente zaabwe zajja dda nga n'enteekateeka eno tennakolaki n'enteekateeka eno ate oba oliawo tennaba oba kasita baawulira nti Mpigi ajja ne bagamba. N'olwekyo njagadde olunaku olwaleero okubanjulira estate empya ladies and gentlemen okubalaga estate eya Mpigi Lungala residential super maridadi. Bw'obanga oyagala okusula n'abagagga, bw'obanga oyagala okusula n'abaguuda babayita ba big boys, you want to chill with the big boys with big boys. Yes, Shamim Kitu you among others. Shamim oli among others. Yali nyene nyonyi yabadde Kenya naga nti kankomewo kubanga ayina poloti nearby kasita yamanya nti wano tugenda kugulawo naga awo njagalawo y'omu kati awo nno bwetyo bwe tugenda okubanga tutambula naye nga obanga oyagala okukiringa ne ba big boys yene estate gyendese suitable for residential nungi nnyo, neighborhood nungi, abantu balungi abaliwo, they are so welcoming in that neighbor yenyini big boy ye yagambye nti mwami Lugonvu ebbanga lyenkolaganye naawe nsemberezza ba neighbor nanyongere walala. Njagala kubanga twanjula estate empya banji mwagala okugiraba, mwagala okulaba bwefaanana ogamba nti kakati yes well and good biri tubiveeko kati ogambye tudde ku Masaka Road naye kakati awo wali watya. Kyonna kibamanyiza nti buli we tuggula tulina okubalaga mbeera ki eriwo, buli we tuggula tulina okubalaga bitambula bitya. Kanzigulewo mugana ng'ali mu control webale nnyo webalire ddala. Awo tutandikidde oyo tutandikidde ku ekereziya no si ku ekereziya tutandikidde ku kkubo awo we bayita Lungala ku Byangwe ng'ogenda okwolekera Mpigi town Lungala oba wakava Katende nodda Lungala kati awo we tuli mu kukkirira ate okutuuka ettaka weriri awo wakutte mugana wange eyo aerial shot oba aerial view gy'olaba ye essomero eya church eya Bunamweri eyekerezia tuli mu kifo boli awo kiwandigambye ekirimu eddiini otuuka mu kifo nga masabo ge gakwaniriza eyo ekyaki ya Bunamweri amakubo ndowooza ogalaba bulungi makubo mateeketeeke nti otuuka ewantu nga waliwo amakubo n'ogenda ewantu nga nti ng'emmotoka ogituusiza ddala ku mulyango bw'obanga osibye ekikomera n'ogituusiza ddala ku kikomera bw'obanga nga n'abantu bo kyangu okubalagira nti kati otuuse ku kyaki nti kati weewo mugana nga bw'olaba kati nga bw'olaba ku kyaki bw'ovaawo kati eryo kkubo waggulu lyeryo erisigala ligenda main road okujja eno Lungala ligenda ne ligwa n'Empigi mu town kati wano nga bw'olaba awo okkirira ku ttaka awo olaba okkirira ku ttaka amasannyalaze weegali wali waggulu just wano miti egikkirira wansi ku ttaka lyaffe awo oyita ku mayumba g'abatuuze n'ojja ku ttaka lyennyini weriri. Poloti zino zigenda kuba za fuuti 5 ku 100 buli emu ate nga za byapa kyekyenjawulo kye tulina nti ettaka lyaffe libeera lya byapa era bangi baŋŋamba nnyo mwami Lugonvu twagalako mu byalo twagalako Masaka naye kye nazuula Masaka ettaka lyayo si lya byapa erisinga lya ndagaano
ate nga abantu bange bazibuse baga nti affe twagala byapa kakati ndowooza olabe ekkubo teeketeeke bulungi okuviira ddala waggulu wali ku main ne likuleeta kakati ekyenjawulo ekiriwo simanyi natunudde olusuku luno lwolaba luto lunyirivu bitooke bito naye nga nti okuleeta greda neesala olusuku olwo ne luteeka ku ttaka ng'abantu bengenda okuguzawo tebagenda kuzimba lwaliro oba nkya lwaki sirekaawo olusuku ne bwe muba nga mugenda kuzimba lwaliro oba nkya poloti yonna tosobola gizimba mu nnyumba ogenda kulekako olujja n'ewalala naye nga nti onaatulako ewagenda ennyumba ewasigadde n'osigaza ebitooke byo kye natunuulidde naye nga sigenda kujja mu kitooke kyonna okugyako amakubo ge tugenda okussaamu agagenda okutambuliramu naye nga liri erya main weeriri kaakati nga bwolaba poloti zitudde buli omu waali lusuku lwabadde lusuku nga luto kaakati nabagambye bw'obanga oyagala okukiringa ne ba big boys kati kino kye twogera ennyumba gy'olengera maaso awo gy'olaba maaso awo ye nnyumba esinga muze naalabye mu Mpigi district yonna eyo gy'olaba maaso awo muze naalabye mu Mpigi district zonna ye nnyumba esingamu obulungi n'obunene bakyagizimba naye ennyumba nga yo etudde ku eka namba ekikomera kitudde ku eka namba sinti etakali aja basimanyi kingenda kukolera naye katukubbeko bubbi nga bw'ogiraba ekikomera omuli ennyumba kitudde ku eka namba kakati ye neighborhood gye tulina okusemberera abantu bwe bati omanya nti ebintu ng'amazzi ebintu ng'amasannyalaze bijja kwanguyira omanya bwe gavaako oba bwe goonooneka omuntu ono tasobola kuba na nnyumba erimu ebisenge ebisoba mu 15 ng'eri mu kibululu kitegeeza nti ageetaaga kaakati we tuli mu kusika tusika essomero erya St. Raphael ssomero lirimu omukono gw'abazungu gamu ku masomero amalungi mu Mpigi lyeryo lyolaba bw'ova ku ttaka lino ettaka liri mmanji wa St. Raphael ndowooza abamanyi essomero eryo ate waliwo n'eddwaliro erya Raphael Health Center waliwo eddwaliro waliwo n'essomero lyennyini ageego nga bw'otunuuliddewo ku Raphael omanya nti bwe mba ntwala mwana wange kusoma kati awo agamu ku masomero agaliwo waliwo essomero lya Raphael waliwo essomero lya St. John wano nga wakawita erungala kubanga lyoyitaka awo bw'oliyitako n'owetamu katini awo ettaka weeriri nga bw'olengera awo wooli wonna lusuku naye oluto olukyasobola okulabirirwa era nja kusaba nnyo abantu ne bw'oba ng'onsindikira muntu wo bambi bwe bajja tebagenda ne basuulirira ettaka lino ebitooke byaffe bino tubitalizza lwa nsonga basigale nga babirabirira kijja kutuyamba kubanga lusuku luto lwetaaga kubikka kulimiramu obeere n'akapoloti ko ng'omanya nti eyo nno Empigi lungala nnyinayo olusuku lwange ng'ojja n'otema ettooke lyo otandikira mu magoba nagambye sijja kusenda wadde nagambye sigenda kusenda wadde naye ng'amakubo malungi gago gasigala gakka eri wansi fate eri yonna wansi waliyo poloti z'abantu ffe tusigala eno waggulu ettaka lyaffe weri tuli opposite n'omukulu Haji ennyumba esinga era nabadde njitunulanga nti ffe tetulina kye twakoze nga shedi ye yokka yezimba ndowooza akayumba kange kamunaku tasula bweru shedi ye yokka eyinza okuba nga yezimba akayumba kange kamunaku tasula bweru so bwe watyo bwe wali ndowooza mbibanyonyodde ebisinga kinkolera nnyo ebiseera ebisinga nga mbalaze ettaka lyogenda okugula liriwa n'omuntu ali ebweru n'omanya ne bw'oba ng'otumye muntu n'omutuma ewantu w'omanyi kubanga abantu bangi mubatuma waliwo gwe batuma naga nti erinda byeyo lutobazi wansi nnyo mazzi ne ŋŋamba naye estate gye boogerako ey'amazzi ffe nga tetubangako n'amazzi mu estate zaffe zonna kati agenda okulaba akavidiyo naga nti nswadde so kinkolera nnyo bwe nkulaga estate nga bwefaanana naawe kenyini n'oba ngoga nti naye nzijukira eno ennyumba wamma nagiraba kinyanguyira eno ennyumba yes omanya nti oguze ewantu w'omanya obulungi w'oyagadde njagala nnyo okuguza oyo abeera yeesiimidde nti njagaddewo saagala guza oyo agamba nti kale lwagamba nti ki naye saagala guza agamba nti ki era mbagamba nnyo nti sooka onoonyeeko ewalala
bw'ofuna ewali kabeeyi akasaamusaamu okusinga akange guba mukisa gw'amaanyi. Awo tawuni eriwo eri okumpi ye ya Mpigi era ye tawuni gy'oba ogenda okukoleramu. Nkibagamba nnyo nti ebiseera ebisinga estate zange sikyatunuulira muntu ava Kampala kusulayo oba sikyatunuulira muntu asulayo ng'akolera Kampala. Kampala yafunze. Kati nze ntajetingira babagamba nti nsobola okukolera Mpigi, nsobola okukolera Ekyengera, nsobola okukolera Nabbingo, nsobola okukolera e Katende. Yes, bentunuulira. Tawuni eri okumpi ye Mpigi town. Ye Mpigi town ye tawuni eri okumpi. Ettaka lyeryo nga bw'olirabye lya futi 5 ku 10 obukadde 10 buli poloti, ate ku bukadde 10 obwo kwe kubeera n'ekyapa kyo. Obuvunaanyizibwa bwo buli bumu bwokka bwa kukikyusa kukizza mu mannyago. Ebisigadde kwasa kyapa kya poloti yo nga kiwedde nga kyerambise bulungi. Aye ne wogamba nti nze mwami Lugonvu bijja kunsumbuwa njagala okinkyusize, sikiinaako buzibu. Mu nnaku 3 bwe kiba nga kifulumye tukikwasa mu nnaku 3 kiba kimaze okudda mannyago ng'ofuuka landlord owa nnamaddala va ku bwa landlord owa fuuti 2 ku 15. Ettaka bwetyo bwe lifaanana liri awo Mpigi, walungi, wateeketeeke bulungi, wakakkamu. Era njagala abo abatunuulira nti nze njagala residential nga ndi n'abantu n'ewantu. Njagala tusemberera abantu abatuchallenginga. Toliraananga nnyo bantu nga gwe abasinga. Liraananga nnyo abantu abakusingako ogenda kufuna by'obakoppako, ogenda kuyiga enneeyisa yaabwe. Naye bw'obeeranga mu bantu nga gwe obasinga ogenda kufuna ebintu bingi, ogenda kulowooza nti gwe kabaka w'ensi. Naye buli lw'olibeera mu bakusinga obaako by'obayigirako, wabawo privileges. Obeera otya mu kitundu nga gwasinga ng'omulimu bweguggwawo tolina gw'ogusaba. Naye bw'osemberera omukulu ng'oyo bweguggwawo ng'omuga ti mukama wange anti nze nsula wali ntye ebintu nga biŋŋaaniridde. Tumanya tusemberera abantu abasobola okutwongerako oba oliawo abatusinga. Naye nga bwe watyo bwe wafaanana embeera bwetyo bweri. Nzikiriza nti oba oliawo endaba gy'olabyewo, amaka ogalabye, eddwaliro olirabye, essomero olirabye. Waliwo amasomero 2 nearby aga siniya omwana gasobola okutambula n'atuukako n'asoma, agali ku mutendero gw'eggwanga lyonna, si ag'okweyiya, agali ku mutendera. Ge gamu ku masomero genzikiriza agasinga mu Mpigi district, agamu ku ago agasinga mu Mpigi yonna. N'olwekyo wali accessible, okyangu okutambulawo obeere budde bwa kira amakubo, toyita mu nzigota, nedda. Ye estate nzikiriza bulungi nti oba oliawo egenda tutambuzaako ate nga bwe tulaba ki ekigenda okuba nga kiddako. Naye nga bwe bityo bwe biri. Essimu yange kweri ku screen ojja kuba nga ogikubako ontegeeza ya 0753 98 56 39 0753 98 56 Luweero tusooke tumuleke. Twesabire, munsabire, nange mbasabire. Mukama atukulembere ate ewavudde Mukama ajja tuddizaawo oba oliawo ekisinga. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu mbagaliza birungi byerere.